Mbwa alina security sireti. Abula bannange Uganda naye yononesa. Kati siragashumba bali bakuuma kochi. Nze bampa abakuumi n'embagaana. Kati nange Junior bandabe bunga atambula ndika ab'emmundu. Nze Junior mbeera mu lugambo, mbeera maloji. My lifestyle teyeetaaga bakuumi. Anza n'okulu epingira. Ng'oli mu protection. Ng'olowooza mu gavumenti mbwekuwa abakuumi mbukubanga baketta. Sina ganketta. Nina emize emibi mingi. Era buli omu aŋŋamba ne Sister Junior nga toyina bakuuma. Be muli bitegeera. Naye kati temusobola kukitegeera luyale. Segera nze I'm a free person. I'm a planned kid, nonya planned wife. Junior webale wereze gwanga. Ngezaako. Anti kati Junior balina okukuuma kubanga ichuli yagenda ne tusigaza gwe. Bannange ate omugenzi omunzijjukiza. Era abakuumi bakkirize. Bannange ate abakuumi Isma ate abakuumi wamma mbeetaaga. Abakuumi bakkirize Junior baba kuwa ba SFC oba bakuwa baki bakukuume Junior waffe. Ate oyogedde ku ichuli bannange. Kati Uganda etambulira kuggwe. Amawulire amatuufu tugafunira kuggwe. Nze yasigalawo kuba nesenga kaye yagenda kufumbirwa. Ati gwe buzibu bw'olina ofumbirwa nga bw'ovaayo oba tomanyi kufumba. Nze nfumbirwa wenno bamuna abakazi bamanyiira. Omukazi ayinza okukozesa empale. Naye Junior nkolera olunaku buli lwengenda ku live yo. Esanyu ndifunira wano ne mu church nvuddeyo bapasita batutaddeko emikono naye ate ebizibu tusigala nabyo. Muliiro ogunaayo kyaggwe muzeeyi. Bannange ayogedde ku Isma. Saagala muntu ayogera ku Isma wano. Bampulira nga n'amaziga gampitamu bambi. Omugenzi yannuma. Isma yannuma. Mpulira nga n'amaanyi gampeddemu. Toyogera ku Isma nga wendi mwana gwereka. Sajja baatukola ekizibu. Jajja gudu. Leka mwana wange. Banne saagala muntu ayogera ku Isma wano. Omenye meme. Isma ne bamukuba amasasi. Uganda yeewuunyisa. Jajja gudu kati bambisi kale ne ku birthday yandibaddewo. Kale Isma nga tannafa. Banne omwana ayogedde ku Isma. Banne ensi yeerabira. Jajja simaati. Isma nga buli wakola live nga nkubira. Naye Isma yali munnaku zaana agasemba. Kubanga nzijukira nakoma okwogera ne Isma ndowooza lwali lwakusatu. Isma ne mugamba Isma ntandise YouTube yange era twali awo ku Joyster wetu shootingira era twali ne Kasuku inze oba nani awo omulala nenkubira Isma nenga ayogera mpola ne mugamba Isma nakoze YouTube yange njagala ikujja tu shooting. Nagenda okulira ku lw'omukaaga ye batta Isma nali nkolaki nali wange mu nnyumba nga ndaba TV. Nzijukira lwali lwa mukaaga
sawa nga 2 ez'ekiro. Yani yankubira nti Isima bamukubye amasasi. Wisdom Kaye ye yankubira. Ndi wange ndaba mupiira lwali lwa 6 era nga ndoota ebirooto nenva ne mu kisenge kyange nensula mu kyaki mu ky'abagenyi ng'obulamu bwange tebuteredde. Kaye ye yankubira n'angamba Junior, olabye ebiri ku social media nti Isima bamukubye amasasi. Nze nali manyi na bubadi. Nze Isima okufa nasooka kulowooza sitanti. Ate ono ayogedde ku Isima. Mune nali manyi sitanti. Nze nalwawo okukkiriza nti Isima afudde. Wisdom bw'amala okunkubira essimu nti Isima akubiddwa amasasi, ne mugamba Kaye ogudde eddalu. Era bwe ntyo n'angamba ndi wano ekiwaatule mbadde ku pate. Hassan yayina pate. Hassan ono bba wa Joey ne Joy abaddewo. Yayina birthday. Kati nze saagenda. Wisdom n'agenda. Kati Wisdom nanga Isima bamukubye amasasi, bankubidde essimu. Ne mugamba Kaye toddangamu kwogera bigambo ebyo. Si bituufu. Si bituufu. Munezi nabitwala ng'ebyomuzannyo. Mba ndi awo ng'amasimu gakuba. Junior, olabye ebiguddewo, Isima bamukubye amasasi, Isima bamukubye amasasi. Nendowooza sitanti, bazannya sitanti. Nenkubira Kasuku. Kasuku ye muntu gwe nasooka okkubira. Kasuku nga takwata. Bwe nakubira Kasuku nga takwata, nenkubira Keizi nga takwata. Kati we nategerera nti Isima afudde, waliwo omusirikale munene mu poliisi ye yankubira. N'angamba Junior oliwa, konze ndi waka, togeza n'ofuluma, Isima bamukubye amasasi. Mu butuufu nekuba Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja. N'ensaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangeba ku namba 0752 Bulunoke my brother webale kujja ku birthday yange. Wali present nze ekibiina bulungi. Abaga kaziga muli bubi ennaku zino. Sister Bruno. So munnange nga nkubira Sister Bruno essimu nga mugamba sister Senga Kaye, Sister Kakaramu, Sister Keizi ne Sister Junior tugenda bweru. So nenkubira Sister Shakibu nemuganze nga chairman. Ekibiina Shakibu njagala kikulekera. Nze nyende Young Married Boys Association ekula bino ebikazi ebigaga. Nemuganze Sister Shakibu kankuleke nga chairman. Nga Gulunedi ye General Secretary. Tunadda. Mbandi yawo nga twawukana ne Senga Kaye recently nga bandeka ne Kakalamu. Kasajja gwe Kakalamu siri kusonyiwa. Nogenda nga tonsibudde. Mukukuta. Nyini Omufilipaini abawadde visa. Kaye gyali akamula butunda. Kaye
Kale kayekola yo live. It's okay. Let me finish. Kale kayekola yo live. Jali Omubangala sayina abaana abo. Yabazalira Brazil. Kaye gy'oli osiimuula. Mutabani w'omulaalo. Oyambadde apron. Waliwo ekifaananyi wisdom kye bampereza ng'oli mu kiyungu. Oteekateeka bya dina. Kaye ali mu kuteekateeka dina. Kati yeebase senga Kaye. Ojja kusala obutungulu n'ennyaanya Kaye. Ebyo byobadde wano zali mutabani w'omulaalo sibajje no sale taata wange sibaya biki kati Kaye oli mu kiyungu oyambadde apron. Simuula ennyumba yoza ebintu twala abaana ku college. Amasomero ge Bulaaya tebagayita college. Kaye alina okutwalanga abaana ku college. Kaye yapostinzeeko wabeera. Okuva wisdom we yagenda lwaki video azikolera mu kkubo. Gwatasa akyebuuza nti basuza musuze. Kaye olina omuze gw'okwogera ekiro ng'olinga alinnyiddwako emmandwa. Bajja kudipotinga. Ate ekizibu ky'okufumbirwa mu bazungu kasitonyezaamu patanaawo nga bakudipotinga. Nenga Kaye n'ekakalamu beeriraanyi. That I know. Ona yafumbirwa mu Bangladesh, kakalamu alina mu Philippines. Kakalamu lwaki yasirika? Kakalamu talk a word. Kakalamu yafumbiririrwawo dda. Teyalinda byemusika pale. Okuva kakalamu yagenda, walalabyeko ng'akola live. Jo MC yankubidde nga balina Donzera. Nemugamba MC abaana abo temubayambye. Gamba sister Penge kwa Penge naye yafumbirwa dda. Ayina abaana basatu mu muzungu. Oyo Rastafari ni Penge. Wane MC mukalaba bambi kasajja katu. Nako katulwayinza okubeera nti abadachi bakaagala. Era lwiki yanga nti yasibeze enviiri mbukubanga ayagala because is a half woman half man. Ngabo kati ndi half Muganda half Munyankole. Kati MC half woman half man. Kye kimusibisa enviiri ezo. N'obufuba bwe Bulaaya asibwangu. Kaye agenda siba dreads. Kyesembayo bagamba. Mugenda kulaba wisdom ng'asibye enviiri. Mujaga sister Junior yatugamba nze buli lugambo lwe diaspora lwonna luntukako wano. Nze era ekigenda okunzisa mu ggwanga lino ŋŋambo. Kaye baŋŋambye yagala kusiba dreads. N'accent watandise dojjukyusa. Kaye obadde tomanyi Luzungu. Mwali mulabyeko interview y'Oluzungu nga wisdom agikola. Mwenna abafumbirwa mufumbirwa. Kasuku. Bangambye anko Kasuku oli yukaawo.